Encheya leero eggwanga ligudemu akabaate oluvannyuma lw'okufa kw'eyaliko ssenkagale w'ekibiina kya DP Paul Kawanga Ssemogerere nga ono afiiridde we oluvannyuma lw'okusesema ekizeeko ku ssamukka gwe ogw'enkomerero. Abamu ku bakiise mu kikolwa olukulu naddala abalina akakwate ku kibiina kya DP basabye omukubiza w'ekikolwa olukulu okutegekayo olutuula olw'enjawulo okusobola okusiima emirimu Paul Kawanga Ssemogerere gy'akoledde ekibiina kye kya DP awamu n'eggwanga lyonna. Ku bano kubaddeko Engineer Richard Ssebamala ne Paulson Lutamaguzi. Ekirungi Right Honorable Speaker abadde azze ng'ali mu kizimbe ne nyambuka mu ofiisi ye ne musaba nti omusajja ono tumujjukire ku floor ya Parliament. Tumujjukire olw'ebyo ebirungi byakolera eggwanga lino naddala ng'ali mu kizimbe kino. Icon y'eggwanga nga buli woyogera ku bya democracy oba eby'amazima n'obwenkanya ali mu kategole y'aba Mandela. Nelson Mandela yafa, so kyetubadde tusaba Parliament era nzikisaba nti tufune special sitting oba agituwa speaker ku Monday oba ku Tuesday tusobole okwogera ebirungi Paul Kawanga Ssemogerere byakoledde Uganda. Era basobodde okulombojja ebimu ku bibala Paul Ssemogerere byabadde nabyo. Babeerako ku nsiko, mukyala we n'abaana babeerako ku mawanga nga balwanirira ensi yaabwe. Era tewaliwo kipya kye bayinza babuulira nti zibe enkwe eziri mu by'obufuzi bubeere bulimba bubeere ku bizibira byama ebibi n'ebirungi. Tewaliwo Paul Kawanga Ssemogerere kyatalabe bubeere bujja bunnanfuusi bulyake buli kimu akirabye. Naye era abadde yeeraliikirira nga yeebuuza eggwanga lyaffe wali gye ligenda okukola ky'okulaba. Tujjamu misinganyo naddala ffe abava e Bulemeezi naddala ffe abava mu Buganda abadde aliwo nnyo ng'ekyokulabirako buli woyogera munnabyabufuzi omugumiikiriza ng'oddukira wa Ssemogerere. Mu bufu bwe bumu naye yaliko munna UID ekibiina kya DP ekitumbula abakulembeze mu buvubuka bwabwe omubaka omukyala owa disitulikiti ya Wakiso Betty Ethel Naluyima atendereza omugenzi ng'omuntu eyakola ekyamaanyi mu by'obukulembeze bwe era nti nga bo bye yakwatako bafiiriddwa ettabi Ssedduge mu buweereza bwabwe. Yalinga petroni waffe mu UID n'abanga yasobola otusisinkananga yatulungamyanga n'abanga atubuulira ensi ebyali bisooseewo era yakola omulimu muyitirivu nnyo. Ffe twongera kwebaza Mukama olw'obulamu obwo n'obumalirivu bw'abadde kupaka na kati kubanga nze nsembye okwogerako naye ku ssimu si bbanga ddene nnyo naye ng'olaba ebigambo bye byongera kutuzzaamu maanyi newankubadde tulina bye tuyitamu naye wakyaliyo essuubi. Ono omugenzi naye yaliko munnamawulire we omubaka Moses Kabuusu naye omwogeddeko ebiseera ebyo na biki byatajja kumwerabirako. Londerawo okuyingira akolagane ne Museveni nga Museveni avudde mu nsiko kwali okulondawo nzizeeyo abantu bange abampagira mu ttale Museveni abatte oba tusobola okukola ne bano nga bwe tuteekateeka. Era kye tumwebazaako nze naliwo yasalirawo okugenda okuga nti ndese ebya Museveni ne ministry ye ngenze kuvuganya era ne batandika okuvuganya. So mu byobufuzi bitusiba n'obeera ng'omusibe w'ebyobufuzi. Ne Kawanga teyalina ssente nnyingi nnyo ne omubaka Paulson Lutamaguzi akoonyeeko ku ssenkagale wa DP aliko era minisitule w'ebyamateeka ne Sige Namuzi Nobert Mao. Suubire nti Mao taaziike oba okwetwalatwala wali eri ku mugenzi kubanga ayinza okuleetera abakungu bazze embeera etali ya bulijjo okumusambasambamu kakatonotono newakubadde minisita wa justice naye obusungu abantu bwe balina mu budde buno kansuubire nti Mao taaziike kubanga embeera eno eriwo nga yakajja atunda ekibiina ky'abajjajja baffe ate nga ababadde bayikoniza ababadde bakikuuma nga bafudde ate ajje nga yeetwalayo kiyinza obutabeera kyangu nnyo. Paul Kawanga Ssemogerere waviidde mu bulamu obw'ensi eno ng'atambuza omwaka gwa 90 nga gye buvuddeko baamutegekera akabaga ak'okuweza emyaka 9. Ono era yaliko minisita mu bifo eby'enjawulo si kye kyokka yavuganyako ne ku bukulembeze bw'eggwanga. Kigongo ku lwa Channel 44 oluggulo.